Alien kati atandise okuva mu mawulire. Alien tasobola kuwangala mpaka December. Tasobola Alien Skin. Banyini industry batandise kati okujja. Ekibadde kirese nnyo Alien mawulire nti all the big musicians have been occupied. Kenzo abadde mu ntalo za Federation. Bebe Kulu anonyeza mwana we kirabu. Chameleone mulwadde atabadde akola festival ebweru. So the big players in the music industry have been occupied. That's what has given Alien Skin vacuum with these people. Nekat right now, olutalo lwa Sindi ne Shiba kasitaluze. Alien Skin agenda bulanga nziku. Alien Skin's days on media now done. Twebaza nnyo mwenna abamukubidde enduulu. But now let us move on. Okay, let us move on. Okay, banyini industry abayimbi abatuufu kati bazze. Sindi ne Shiba bino ebya Alien Skin tujja biddamu edda ebya Fanconi Forest. So tubeetondera nnyo ababadde bakyabiyagala ebyekisiru. Now we have moved on. Katutambudde bagatusimbudde gravity gatusimbudde banyini industry kati bazze ba Chameleone. Kyokka ekibadde kifudde Alien okuba mawulire. The big players, the Kenzos, the Chameleons, the Bebe Cool, Shiba, Spice have been occupied with problems. Kwa entale ziri mu Federation yawo, Kenzo zibadde zimu occupyings. Bebe Cool ali ku mutabani wa munonyeza kirabu. Chameleone mulwadde. Ate duli yali eri ebweru nga kuba festival kwekaba kati nga amawulire gali nnyo ku Alien Skin. So this time round Alien otulabyeko nnyo. We shall still talk about you Alien. Webale kutubeesa. Okoze bulungi kwa the media has been dry. Totally dry with news. Right now tuzeyo ku bayimbi abategerekeka abayina omuziki. Segera sympathy eweddewo. Omanyi ekyaleeta Alien yali sympathy. Abanayuganda man, this is an emotional society. Bw'oba yagala Abanayuganda bakwagale beera victim. Nga gwe banyigiriza nti bali mu struggle. Abanayuganda baagala nnyo abafudde. Tebakwagala ng'oli mulamu. You die. Bajja kwagala Abanayuganda n'okkaaba bakaabe. N'abadde batwakwagala kwolwo bakaaba. Ne bakwogerako ebirungi. Kale tulaba Junior nga nafudde mujja kunjogerako. Namwe abansibira mu masabo. Bafulu figure. Banne omwana oyo. Banne Junior ye Uganda. They are typical hypocrites.